Ramadhan Kato tumusanze ayanula ngoye ku kyalo Buyima ekisangibwa mu luka gw'e Kakira mu ggombolola y'e Magogge Kamuli. Kato bw'omutunuulira oyinza okulowooza nti wa myaka 5 naye ng'akonye 17. Ono alina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira nnyina ne bannyina abalala 5 ng'ate naye mulwadde wa sickle cell. Tambula mu luka guno gwonna naye nga ndi kusala kintu kirala, mmere, kawunga, bando, kyadda, mutyerogo. Embeera gye bayitamu yatandika okuva kitaawe lwe yafa, abooluganda ne bagoba ku poloti gye yali yabalekera e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga. Baali balwanira ettaka ne muganda we paka baba yatuuka ekiseera ekyokufa, baamuyita era baamuyita eddagala lye baamuwa meyaafu banayandika maani wagati era nenzaala birya maama. Agamba nti yagezaako nnyo okulaba nga yeekubira endulu eri ab'obuyinza wabula naye teri kivaayo. Buli we nkoba nti ndi kujja kuligombolola okuliwoza banayitako eryo basindikira bimati byajja byantulugunya byanwamu omusaayi byayenda okunwamu omusaayi. Twajja paka ku poliisi e Kayonza batusindika paka Kayunga era ayogera kirala ekyo nti akutolako ngayikiriza mweyiriza ayawazira ekyo. Bwe batuuka e Kamuli ne wabaawo muzira kise yabawo ennyumba okugikuuma mwe basula kati. Ni mwene maka gano we yatuukira ate bana bagadagira gano ki mukaire nti wangi mwende munkuumire nga amaka gange gano paka bwe ndituuse ekiseera mwene nindira ewe ndibandize mwebende mulimanakaye ye mulikola ki ye mulijja. Eno mama abeera waka Kato yalaba bagenda kufa enjala n'atandika okugenda mu kisaka babeewo. Oluusi tujja twapakasa bino bifuya twaleeta twasalasala bifuya ebyo twalya era nga Kato tatufunire muno era tubeererawo. Ojja okwekakana olakuweyo ku kiro oba ndala n'ebidandali kiro ndala waidda waleeta wafumba era wawa mama yafumba era emmere yaboneka nga bonna bakombaku zeera nakombako. Oluisi oyinza okubulwanira nti kaafunyewo bayinza okulya oba ekyeiggulo oba okulya ekyenkyo. Olw'ennaku gye bayitamu waliwo mwannyina eyafuna olubuto n'azaala ku myaka 13. Omuwala we yeena yavoga n'ombu ali kujja kukola bajja kumulimbalimba olamu amulimba nankumiza 5 nga amulenga mwana taira nankumyedde 5 tagulako ekyokulya nga tuvaawo nja okwikaika n'emyezi gijja bwe gitambula nga emukulira mu mubiri. Olw'obulumi bw'ayitamu Ramadhan Kato atandise okuyoya okufa. Lwaki saayira n'olwogeza okufa? Banaanaku nabulumi n'obuntuusa olw'ebirwaliro olw'ogundi olw'obulwaire. Kati basaba bazira kisaba bayambe wakiri bafune kapoloti nabo bafune ewaabwe. Munongereyo okufuna obuyambi obw'eirwaliro ne apateki ey'eitaka ey'okutyamamu. Mutufunire kunaire kayigo kalala kati ntyama omunkuumire ng'omukato. Bambi bajja kubabingawo aye bazira wakujja bali awo n'ekyokulya bazira. Embeera ya Kato etuukirira ku njogera egamba nti ennaku temanya nnyumba mbi. Essuubi okuba nga bakyali balamu lirimu gw'atulaba.